Weewaawo gy'osinzidde okulabika ng'ogoberera Kampala Media TV. Njagala okwebaza, weebale nnyo, weebale ddala gwe asinzidde yonna okuvaayo ate n'olabika nga mwana wa mwana wa taata oyongera okugoberera ensonga. Mu kaseera kano kennyini njagala ndabike nga nyongera okuwa amawulire agongedde otutuuka ku desike yaffe. Weewaawo ne twongera okunoonyereza buli kasonda nga tetunnaba kulabika nga tugakuwa bassebo ne bannyabo geegalaganga omukulu Fred Lumbuye wamaze dda okulabika nga agombebwamu obuwala. Wano poliisi ey'omunda mu ggwanga ery'ettaki osobolya ddala okugamba nti akawungeezi akayise ke twogerako yigenze mu maaso n'okulabika nga ebugombamu omukulu ono Fred Lumbuye obwala wakati ng'agezaako okwongera okukola obutambi bwe obukolokota gavumenti n'amawulire oba oliawo agatali matuufu. Kati okusinziira ku kunoonyereza, zino z'ensonga ez'omuzinzi ezisobolera ddala okulabika nga ziviiriddeko omukulu Fred Lumbuye. Njagala okutegeeza nti nno gwejjukira ono ye muntu oba gwe nsobola okugamba omuzira atatya atatiirira oba ataswala eyavaayo n'abika abantu babiri b'osobola oba oliawo okulowooza nti nno be basinga okuba ab'ebitiibwa wano munda mu ggwanga erya Uganda. Si nsonga gwe oba bakkiririzaamu oba tobakkiririzaamu, naye ate bassebo ne bannyabo osobolera ddala okukkiriziganya nange nti bano bantu bagundiivu. Omukulu Lumbuye mu mawulire ge ag'obulimba yavaayo n'abika ow'ekitiibwa empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri. Ono n'ategeezanga ono bwali omufu. Gano amawulire gaayongera okucyankalana, kugamba gacyankalana mu mitimbagano gyonna emikutu emikwanira wala, era bassebo ne bannyabo katagaviireko Obuganda akabasa. Newankubadde kale ono information gy'awa ayinza okuba nga ayinako kakuru, ayinako obutuufutuufu naye nga si ntuufu, naye ate bassebo ne bannyabo ye oba oliawo avaayo n'agiwa mu ngeri gye tusobola okuyita ey'okukisussa. N'olwekyo kisobolera ddala okuba ekituufu ng'empologoma ya Buganda oba oliawo yafunamu obukosefukosefu oba oliawo n'okulwalamu, kubanga naye muntu nga nze nga naawe wooli nga nawe woolwala ate mulya mmere. Naye bassebo ne bannyabo ate ono yagenda mu maaso n'ayogera ebigambo ebijweteke n'ategeeza nga Ssaabasajja Kabaka bw'amaze okulabika nga akisa omukono. Kakati nno wano kyayongera okuleetawo obunkenke obw'amaanyi wakati mu bannayuganda oba oliawo naddala abavubuka abeeyambisa emikutu gino egya social media. Naye bassebo ne bannyabo embeera n'ekwatibwa mu ngeri ya kisajja kikulu okulabika nga oba oliawo ekyali kiruma empologoma ya Buganda ate kyongera okulabika nga kikolebwako mu ngeri esoboka. Ono omukulu Fred Lumbuye teyakomawo, yagenda mu maaso n'okubika gw'omanyi obulungi ssenkaggale wa kuno era ssenkulu wa kuno munda mu ggwanga erya Uganda, omukulu His Excellency Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Kano nno kaali kabasa. Eno yali yeekuulidde akabazi oba oliawo mu kugulu okuvaayo n'abika mwami Museveni oba oliawo ekintu ekitali kyamu. Newankubadde abantu abafaananako nga Lumbuye bazze ebbanga lingi nga bakolokota gavumenti, nga bakolokota mwami Museveni, nga bamuweebuula, nga bamuwa bufaananyi bukantyuni, nga bamwambula, nga bamukola buli kintu kyonna. Bino mwami Museveni akabanga akawera bibadde tebimuyigula ttama, era nga woba oliawo omuntu singa abadde avaayo n'abaako kyakola mu ngeri y'okumuvoola, abadde bino byonna kugamba abibuusa amaaso, wabula ye n'agenda mu maaso n'okulabika nga afa ku bimukwatako. Naye mbagirawo nga kugamba bano abamanyira omukolokota
basobodde okulabika nga bakisussa ne batuuka ne ku kyokumubika, basebo ne bannyabo nsobola ddala okugamba kino kyamujjira ddala mu mbeera era oba oliawo n'ayongera okukyankalana. Wano mu kwogerako eri eggwanga, ono yavaayo ng'asinziira wali mu kisaawe Kololo na odaringa aba security okugombamu obwala buli muntu eyenyigira wakati mu mawulire agogenda mu maaso n'okumubika. Ono yategeeza nti tekigenda kukoma kugamba kwabo bokka abali wano munda mu ggwanga erya Uganda, naye oli ne waba munnansi ng'asinziira mitala w'amayanja okulabika nga amubika. Basebo ne bannyabo yategeeza ab'ebyokwerinda bagende mu maaso n'okulabika nga bamugombamu obwala. Olw'ensonga eno gwandaba nabwampuliriza, kino kisobokera ddala okuba nga y'ensonga lwaki kyawaliriza munnange gwe abadde tanaba kitegeera poliisi ey'ettaki okugombamu obwala omukulu ono yonna gy'abadde asinzidde ate wali munda mu ggwanga erya ttaki okusaasaanya obutambi bwe. Kaakati wano jjukira nti gavumenti oba poliisi y'eggwanga wano munda mu ggwanga erya Uganda esobolera ddala okuba nga terina lukusa oba oliawo lukwata muntu mu nsi endala, kubanga basebo ne bannyabo buli byakwerinda bya nsi oba oliawo bikoma mu nsi eyo. Kaakati wano basobodde okulabika nga bamugombamu obwala mu ngeri oba oliawo gye twongera okulabika nga twongera okukakasa n'okunoonyereza ensonga lwaki ono yakwatiddwa, kubanga kisobolera ddala ffe okugamba nti nno ono yakwatibwa ku nsonga eza munda wano munda mu ggwanga erya Uganda, naye ate oba oliawo nga yakwatiddwa ku misango gye mirala wali munda mu ggwanga erya ttaki. N'olwekyo mpuliriza okwatibwa kwa mwami Lumbuye kwazzeewo mbagirawo nga empologoma ya Buganda nnyinimu Ssaabasajja Beene Kabaka Ronald Muwenda Mutebi yakamala okukyalako mu maka g'obwa pulezidenti agasangibwa wali e Nakasero. N'olwekyo nsobola okuimagininga oba nsobola okuteebereza oba nsobola okutegeezaako nti oba oliawo ne mu nsonga ezaalumye basajja bakulu bano kwe kugenda mu maaso bannansi ne babayisaamu amaaso ne babaweebuula n'ebintu omuli okubabika, nga neeno eteekwa okuba ensonga ennene, era nga bano basobolera ddala okulabika nga bassize kimu nga nkuyege okugamba okussaamu empisa oba okugombamu obwala abantu abafaanako bwe bati abagenda mu maaso okulabika nga babavoola. Kati mu kaseera kano ono omukulu Fred Lumbuye asobola okulabika nga atikkibwa addizibwa okw'obwabo bwe ayongere okuwera ennemba n'egije, oba asobola okulabika nga avunaanibwa wali mu ggwanga erya ttaki gyali kaakana. Nkugamba tukyayongera okulabika nga tukunoonyereza ku nsonga eno tugikutuuseeko mu ngeri y'ekikugu, weewaawo oyongere okugitegeera ngera nkugamba nti weekuumire ku Kampala Media TV ate ogende mu comment section oyongere okulabika nga oteesa naffe, ogende wali ku Facebook Kampala Media TV Facebook page ate oyongere okulabika nga oteesa wamu naffe tukutuuseeko ensonga ez'omuzinzi. Are you all my personal dreams?